Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mukulike obwakedde mwebale kwekuumira ku mayengo gano ggwe yenna gy'osinza oba ng'otuwuliza mutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo. Abayeekera ba M23 abamaze ebbanga eryekkulungudde nga batigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo ng'era nga pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi abeeta kuzalujjo. Oluvannyuma lw'okuvaayo wiiki eno okulangirira nga bawambye ekibuga Bukavu ssaako ne airport yaako, olunaku ekiro ekyakeesezza olunaku olwaleero baalabiddwako nga bawithdrawinze era ne bafuluma ekibuga Bukavu kye babadde bamaze okuba nga bawamba. Abayeekera ba M23 bawithdrawinze bamaze okuba nga balekulira ekibuga Bukavu kye babadde baakamala okuwamba ejjojjo ly'abalamu. Nsonga ki ebaleetedde okuba nga bawithdrawinga? Oli ku Yugi Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano gw'omukwano gwange. Nagambye gwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako gw'omukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora, abali mu Qatar, Oman, UK, US, Saudi Arabia, Dubai, abali mu Kazana mwenna mbalamusizaako nnyo. Mwe abali ku muliraano wano mu Kenya, Nairobi, Dar es Salaam nammwe mbanirizaako nnyo nkiba temuva ku Yugi Update TV. Mwebale kwekumira ku mayengo gano. Wabula mmwe abasharinga ne musubscribinga ssaako n'okulayikinga nammwe mbaagala nnyo. Tukimanyi bulungi nti ennaku eziyise emabega twabadde tukuwa information ekulaga nti abayeekera ba M23 bamaze dda okuba nga bawamba ekibuga Bukavu. Tebaakomye okwo ne bagenda ne bagazalinga n'ekisaawe ne bakiwamba nga teri nnyonyi ekkirizibwa kubuuka wadde okugwako. Tebaavudde okwo ekibuga baakisazeeko nga bye bakiri mu control era abajaasi b'eggwanga lya Democratic Republic of Congo balabiddwako nga batreatinga nga bateekako kakokola tondeka nnyuma. Abatuuze abawangaalira mu bitundu ebyo balabiddwako nga bamu emitwe giri mu madinisa nga tebakkirizibwa kufuluma era gavumenti ya Congo neeyisa n'ekiragiro nti embeera tennaba kubeera ng'eri stable, wabula kye muba mukola abatuuze bonna mwekuumire munda. Naye ng'ate bo abayeekera ba M23 bagamba bo bazze kusepolizinga embeera. Jjukira abazze beewera nkolokooto kuva mabega nga bagamba nti no singa internal forces oba foreign forces n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo n'amagye gaalyo tegakomya mbeera gye gagenda mu maaso n'okutuntuza abantu b'e Bukavu, gagenda kubanga gawamba ekibuga ekyo era bamala ne bakituukiriza era wiiki eno badde bamaze okuba nga bakiwambye nga kibali mu 5. B'ensonga yaabwe yali nti amagye gano ga foreign forces ssaako n'aga Congo gajja ne gatintomya abantu ne baluutinga ssaako n'okukwata abakazi ssaako n'okutta abantu mu kitundu ekyo nga bagenda mu maaso n'okuwayirizaamu abayeekera ba M23. So kino ekyokuwamba ekibuga Bukavu baakikoze okusobola okuggyawo ekifaananyi kye babadde basiize nti abayeekera ba M23 be bagenda mu maaso n'okukola ebyo ebikolwa. Kati y'ensonga ze zimu ku nsonga ezabasindiikiriza okubanga bawamba ekibuga Bukavu. Ensonga endala baali sayiti zaabwe batunuulidde nnyo Northern Kivu nga nakyo baagala kiwamba kiteeka mu control yaabwe, newankubadde olunaku eziyise balangiridde nga Bukavu amaze ogiwamba era ng'amagye g'eggwanga erya Congo gawanise nga gaddiriza era nga gafulumye ekibuga ekyo. Ekiro ekyakeesezza olwaleero amawulire agavaayo okuva mu Chap Report galaga nti abayeekera ba M23 bafulumye ekibuga Bukavu bawithdrawinze. Tetumanyi nsonga waaki bafulumye, wabula balabiddwako ku street z'ekibuga nga bafuluma nga bakwata ebyabwe nga bagenda. Agava mu nkubo gagamba nti balabyeko amagye g'eggwanga erya Congo nga balese reinforcement nga gayingira ekibuga Bukavu. Kale tetumanyi oba pressure ey'amagye g'eggwanga erya Congo gye gakozesezza yaleetedde okubanga abayeekera bano aba M23 bapondooka. Tetumanyi oba wabaddeyo enteeseganya peaceful negotiation, enteeseganya ez'emirembe basobole okubanga bazza emirembe mu kitundu Bukavu. Y'ensonga waaki abayeekera bano bawithdrawinze. Ekyabaleetedde okubanga bawithdrawinga tekinnaba kubanga nakyo kitegeerekeka bulungi nnyo. Tetumanyi oba kyabadde through negotiation, nteeseganya, oba waliwo external pressure
oba waliwo external pressure ezaleetedde abantu bano abayeekera ba M23 okuba nga balitreatinga nga badde emabega tetunnakimanyaako wadde n'omulundi n'ogumu n'akatono. Kati nno embeera eriwo eraga nti eggwanga erya Congo amagye gazzeemu ne gatwala ekibuga Bukavu gakyeddiza, naye ekibuuzo kiri nti ganaasobola okukikuuma okiholodinga singa abayeekera bano aba M23 banasalawo okukomawo ku ground okulanga beddiza ekibuga kino, kubanga bakikozeeko ne balaga nti nno basobola okukitwala. Kati amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo galina maanyi kyenkana ki beesigulidde ku kinti basobola okuholodinga ekibuga kino okutuusa like in 24 hours ne baba nga basobola okiholodinga nga bayeekera bano tebakiwambye. Abamu beebuuza bagamba nti abayeekera bano bamanyi okukozesa nnyo akakodi ako ku retreatinga ate ne bamala ne bakomyawo ne force ey'amaanyi nti zizimu ku strategy zaabwe. Kati balindiridde kyonna kyonna ekivaayo era bali bulindaala era tebanneesiga tebannaba kubanga bali contented nti abajaasi bano bawithdrawinze ddala kituufu ye baba bawithdrawinze ki ekibaviiriddeko embeera eyo. External forces oba international forces eziva ebunaayira ze zibasindikiza okuba nga bayikulira ekibuga ekyo byonna byonna tebinaba kubanga bitegereka gwe mukwano gwange ali eyampuliza ne gwe ky'oba omanya ekibuga Bukavu bamaze okuba nga bakifuluma era balabiddwako mu streets z'ekibuga nga bakwatamu ebyabwe nga badda okwabwe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Gyonna yonna gye bazze tetumanyi kubanga badde bamaze okuba nga bawamba territories eziri awo oba bafulumye genda kuwamba territories ndala, ekyo nakyo tekinnategeerekeka ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Wabula mbategeeza nti buli muntu mwagaliza weekend ennungi esobole okuba nga emunyumira. Mbakulisaayo nnyo mu Valentine mwenna mwenna nammwe abadde mu mirimu gyammwe. Oli ku UG Update TV kubadde osinza okuba nga otuwuliriza ng'oyagala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osula bulungi nnyo otweyungako omukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo temuva ku UG Update TV tugenda kuba nga tukomawo. Mbagaliza weekend ennungi.